Tuli ku Kyayiti, YouTube bagiyita Kyayiti. Mugamba mutya abaana abawala? Abaana abawala olwaleero tuyiga engeri gy'osalamu ebyoya ku mana. Tomalaako byoya, kibi nnyo okusala n'omalako ebyoya ku mana oba ku kasolo. Ebiseera ebisinga buli lw'osala n'omalako ebyoya kiba tekinyuma, tekisanyula musajja, kuba omusajja buli wakwatako nawulira nga tekuli kiriko wadde muli empira aba tawulira bulungi, abanga akwata ku kantu koba k'omwana omuto, kitegeera kwegamba tekimusanyula. Kirungi nnyo oba obadde osala ng'omalako, ng'osala kawalaata, tokiddamu kikola. Omwana omuwala njagala oyige ensala y'ebyoya, esanyula abasajja, ebateeka mu muudu. Okitegeera? Osala otya? Toolako butoozi, funako amakansi bulungi. Bw'ofunako amakansi genda ng'otoolako mpolampola. Okitegeera? Fuba okulaba ng'olekako obwo obutoototo obubeera nga obwakamera. Tomalaako kusala kawalaata, lekako obwoya nga butono obwo obutandiikiriza okumera, obwo bw'olina okulekako. Tolina kuba na bikulu nnyo ate tolina kuba na kawalaata. Kati makkati awo bulina kuba butoototo. Osobola okufuna ebisingako awo, y'aneekunnyonnyola ekisingako awo, osobole okumanya ku nsonga y'okusala ebyoya. Buli kimu, buli nsonga tugyogerako. Essimu ya kkojja gy'okubako bukubi eri 0705 36 13 6, eri 0705 36 13 6. Y'essimu ya kkojja gy'okubako obukubi